Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da balungi abali mwenna nziramu nate okubalamusa n'ekiramuso kya Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugenda maaso ne hadithi zaffe mu kitabo kya Sahihi al-Bukhari, hadithi ezikwata ku nsonga z'amaka, nga tugenda maaso n'omulyango Imam Bukhari gwe yayita omulyango gwa kathuratun nisa, nti gulaga nti abakyala bangi, enamba y'abakyala mpitirivu ng'ogikompeyarinze n'ey'abaami. Aleeta atharu ya Sa'id bin Jubairi agamba nti yagamba nti qala li Ibn Abbas hal tazawwajta. Agamba Sa'id bin Jubairi nti Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas yajja yangwikiriza nambuuza nti musajja gw'oli mufumbo wawasa? Agamba ne mugamba la. Namuganga bondaba bwendi sire mufumbo. N'agamba nti fatazawwaj, wasa, nkuwa amagezi wasa. Fa inna khayra hadhihi al-ummati aktharuha nisaa. Bw'obanga oyinza muli okulowooza oba okulimbibwa nti obutabeera na mukyala kitegeeza kuba na ddiini nnyingi nnyo, mbw'osituka ekiro ng'oli wekka, osimanye osiibe wekka, okole ki wekka, ibaada nnyingi. N'amugamba nedda, kubanga khayra hadhihi al-umma, abantu abasinga obuvunaanyizibwa n'okubeera abaawaggulu mu madaala mu kibiina kino, ekibiina kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, aktharuha nisaa, abe basinga ennamba y'abakyala. Saagala kino okitegeere bubi gw'omwami oba ssemakaali eyo, okozese effujjo ogambe nti nno ekitegeeza bw'obeera nti nno oyina abakyala bangi kyekyeekitiibwa, nange kampase ffa kammale gawasa. Tekinedda ssebo, oyina okubeera nti nno obufumbo obutwala nti buvunaanyizibwa, kikakatako okulabirira omukyala n'amaka. Kakati nno tolina kuwasisa ffujjo, wasanga weetegese. Naye nga kyo eky'abakyala okuba nti ennamba yaabwe nnene ku y'abaami, ekyo kijja kugenderera nga kyeyongera bweyongezi. Teri kiseera nnamba y'abasajja wejja kusingira abakazi, wabula okuva ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyalanga ng'ennamba y'abakazi nnyingi nnyo ku y'abasajja. Era ne Allah subhanahu wa ta'ala kyeyava akkiriza abasajja okuwasa abakazi paka ku bana, naye ate enkomerero ng'enaatera okutuuka kijja kuyitirira. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali atubuulira obubonero bw'enkomerero yagamba nti wayadhhabu rijal, abasajja bajja kuggwaawo, watabqa nisa, ensejjule bakyala, ng'abasajja oba bafiiridde mu ntalo oba bafudde endwadde oba kinaye abasajja baggweewo, abakazi babeere nti nno be baliwo mu bungi ddala. Agamba nti hatta yakuna li 50 imra'atin qayyimun wahid, nti ekiseera kijja kutuuka ng'abakyala 50 bayimiriramu omusajja omu, ate nga tokkirizibwa kubawasa wabula okkirizibwa koma ku bana, naye nga ratio y'abakazi ku basajja bw'ebanga leero eri 1:4 oba abasajja ku bakazi 1:4 oba 1:5, ejja kutuuka ekiseera ng'eri 1:50, nga buli awabeera omusajja omu wabeerawo abakyala 50, naye ng'ate tokkirizibwa bonna kubawasa. Kale mbagamba ensonga eyo buli omu ku sayidi y'abasajja waddembe ogitwala nga bwagitutte, n'omukyala gitwale nga bw'ogitutte, ebbanga lye munaamala nga temugikozesezza bubi, nga mugoberera enjigiriza ya Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.